Mbaziza nnyo amanyi endowooza nze Shadik Smith nga bulijjo wano katwogere Let's Talk we tuba tukubira tochi mu nsonga ez'enjawulo ezigenda ddala mu ggwanga lya Uganda era ng'olunaku olwaleero ntuuse n'omuntu ate omukukunavu mu bakukunavu omupya amanyikiddwa nga Tamale Mirundi Junior. Omukulu ono tumunoonyaako mu biseera eby'enjawulo okuvaayo ennyo okudigestinga ensonga naddala zetuyita ensonga ssemasonga wano mu kanyomero kaffe ke twatuuma Naamwatulira. We twatulira ensonga nga bwe ziri without fear or favor era nga mu maaso awo tujja kuba tunoonyaako ku bantu ab'enjawulo naddala mu Uganda abateerya ntama. Omukyala amanyiddwa nga Susan Makula olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'akulemberamu ate olukuŋŋaana olw'abakyala olwabadde ku Canaanland olwa Women's Day n'olw'ensonga eyo ngenda kuba mpaayo nga njozaayoza abakyala mwena okusinziira mu bitundu eby'enjawulo gye musinziira nga mbagamba muno Happy Women's Day, belated Women's Day okusinziira gy'ogenda okuba ng'olaba programu eno nga njagala okubeebaza ennyo naddala bamaama ababeereddewo abaana baabwe ng'obaddewo ku lw'omwana wo njagala okuyozayoza okutuuka ku lunaku luno era njagala okwebaza abakyala mwenna nga abateerya ntama ng'ovaayo neyogera ku nsonga nga bwe ziri naddala ensonga ssemasonga ezibeezaawo ekikula eky'omwana omuwala n'okulwanira ate ensonga ezitwala abaana bawala mu maaso n'abasajja mwenna njagala okubebalizaamu. So happy belated Women's Day olunaku lwabadde lwaggulu naawe nyino tugenda okuba nga tutandikira era nga sagala tulweyo nnyo Tamale buuza ku bantu nga tunnatandika so tugenda okutandikira ka video ngenda soka kuzanya ka video tutandike ku discussinga kwako so soko obuze kubakulaba abatula mwebale nnyo namwe mwebaza baganda bantu abajja wano netukola ki netukola programu zino zetukola abamu zibasanyula abalala basigala bazidebatingako naye nga bino byetuwa bibeera birowoozo byaffe eba bikoze amawulire mu ggwanga naye biba bitambula mu ggwanga bakama baffe abatuwa obulango ku mikutu gino egya YouTube bongere okutuwa obulango n'abalaba programu zino obulango tebakola ki tebabubuuka kubanga twagala nnyo viewership buli programu ebagiraba nefuna bakiyita batya okubeera ne watch hours ate eyongera okuba ey'amakulu naye nga wendi wano nze nkyusa nnyo ebifo kati rero munsanze Kyengera oyogeddeyo totidde bantu okukunoonyezaayo so leero tusinzidde wano Kyengera luli twaliko Mamboga olulala na Kisaasi olulala eri mu kafo kaffe Makerere so nina ebifo bingi nnyo byembeeramu according to the what to the situations zembeeramu kale awo nyino njala tutandike obubaka eri abakyala sooka obayozeezo tuka ku lunaku lwabwe n'okuluyitamu olunaku lwabadde lwaggulo. Nebazanya abakyala bakoze ebyamaanyi mu mawulire asookera ddala nebaza nnyo Struck Baby eyasettinga pace ya music programs nali moto esezo omuto at that time yali akyali ku WBS waliwo n'abakyala ababeera ku maledi awo abalina kyebakoze nga balina durability oba substantiality ey'amaanyi lwaki bano ab'omulembe guno siboogeddeeko bannabatanzi bazaala toto baani bali benjogeddeko baba bamazewo emyaka nga 218 nga bakola ekintu kyekimu myaka 15 so kubeerawo ffe longo time ndoza yenjawulo yakakati leero omuntu abeera ku Spark TV newayitawo emyezi 2 n'omuwulira nga ali ku channel ndala newayitawo wiiki emu n'omusanga ku CBS balinga basambi ba mupiira ekitaaliwo luli nzikeza nkwate kale so nga tukyagenda mu maaso olunaku lw'eggulo lwabaddeko ebikujjiko bingi nnyo ebyabakyala era ngaawo nyini tugenda okuba nga tudisikasinga olunaku leero kwabaddeko ekisookera ddala abakyala bakuŋŋaanidde mu bifo eby'enjawulo okulaba muno bajjaganya olw'abakyala bano era nga awo wenyini omukyala Babi Kyagulanyi yavuddeyo n'abeera ng'akola comment n'agamba muno amisinga nnyo omukulu amanyiddwa nga Bobi Kyagulanyi oba Sentamu Kyagulanyi ku stage teyakomye okukakuka n'avaayo n'alabula naawe bonna abayogerera mu mutabani we amanyiddwa nga Kampala Solomon olw'okuvaayo n'asiba enviiri n'agamba ye azonga aze kintu kikkirizibwa mu society then kibasobola nga kikkirizibwa ewaka ewuwe naawe siyo tugenda okutandikira nyatandikire ku mukyala amanyiddwa nga Susan Makula one of the music maker ng'ono nno omukyala namba emu
mu maka ga mwami amanyiddwa nga Pastor Roses Jingo olunaku yavuddeyo n'akulemberamuko ate ebikujjuko ebyabaddeyo yabakyala oba olukiiko oba conference wali ku Canaan yavuddeyo n'akola comments ezasinze okuba nga zikwata ku bantu ennyo era nga njagala tutandikire ne ka video kano abantu basooke bakawuliremukko naawe okawulire kuba bwe kimanyi wakawulidde dda ne comment gyakoze then tulyoke ndowooza tugende mu maaso nga tutandika ku ngeri gyayogeddemu. Juli Mutesasira era sobola okera ku macyango oluyimba olukusumuludde aluyimbye simuloko tekitegeeza nti muntu omulungi endogo ye bwe yayogera tekyakifuula muntu teri asazaamu digulate profesa yagudde eddalu katugisazaamu kati beebo naye abaana tulina obbawulira nti balong models Juli Mutesasira oba n'abalala abaligwa ne bava mu bulokozi ne batandika okuwaana ebisiyaga temukyawanga nnyimba zaabwe kubanga ennyimba ze baayimba bali inspired by the Holy Spirit kati bye bakola bali inspired by the evil spirits kati kyeŋŋambye Susan nti omusomesa wo oba wafuluma university n'owulira nti yakwedda balina ku treatment yali kutabika tekitegeeza diguli efudde obanga oluyimba lwa Juli bali kulumimira sigala ng'oluyimirwa ye emusiyaze yeerangirira naye oluyimba lwali mu mafuta amalala so kusomesawo ng'akweddalu diguli yo togiyuzanga osigala wasoma nga akyategeera ekitegeeza kubanga mu kanisa kubanga omusumba yagudde oba yakufeze sigala ne Kristo mbadde bagamba nti omukyala gwe bayita maama yabulirira mutabani we n'amubulira byonna byalina omugambanga maama ensonga bwezityo bwe ziri naye sirabawo nsonga eriwo y'amaanyi kuba Susan Makula byonna mukyala wa Pastor Bwiino byonna byayogedde bituufu nti Juli Mutesasira yavaayo n'akyusa obulamu bwe which is her right n'atandika okupromotinga oba okubeera mu mbeera z'abasiyazi ng'abantu bwe basinga obyogera kuba sirabawo contentious issue eva gwe basically obadde oyagala gw'olabawo obuzibu bwonna because bano be boogera bituufu nti ono yava mu ddiini bwe bakitwala yalina balolomodo bangi mu kyaki era nga abantu bangi nnyo baagala ennyimba ze kati obulamu obwo bwe yakyusa ndowooza abasinga obungi bakiyita backlash nti their effects ku choices z'okola bafaani be kuba bano balaga baali bafaani be ne batakiraba bulungi so sirabawo buzibu sibulaba. Why would Susan Makula on Women's Day give Juli Mutesasira nga example eri abakyala essaawa zino beetaga kuwulira ku muntu omuli w'ebisiyaga oba beetaga kuwulira ku muntu nga bwe tugamba muno Magi Kigozi alina kyakoze tulina abakyala nga omukyala Anita alina kyakoze speaker wa parliament tulina akyanga maama alitwala kadaaga balina kye bakoze lwaki eno si kuprovokinga nakulaba muno osigala mu mawulire okubuulira summons mu makyaki zibeera za mirundi ebiri obuulira balina kye bakoze n'obuulira n'abagudde mu lugendo lwa Christopher abakkiriza abanaddiini bakozesa nnyo examples z'abalina bye bakoze wamu n'abaava ku mulamwa so kakati samoni ya Susan Makula erabika yabadde nnyo okukubuulirira nga bakozesa example ezaali abatuukirivu bo be balabanga abaali abatuukirivu kyola baleeseri example nti ennyimba ze zaali nnungi naye abakkiriza tebakola ki tebazikyawa kubanga eyali azimba kubanga kakati kyolina okukkiriza nti Juli Mutesasira yakyusa obulamu waliwo abaali bamulabira mu kifaananyi eky'omuyimbi ayimba ennyimba z'eddiini Judith Babirye naye waliwo awo ebintu ebitatambula bulungi kisegeera mu bulamu bwo obw'omwoyo tulina obulamu bw'omwoyo n'obulamu obw'oku nsi kisegeera so kakati
ekyo ne kijja kireetawo amawulire mangi. By the way, Babujingo si be basoose okwogera ku Julie Mutesasira. Abantu bangi nnyo bazze bamudiscassinga okusalawo kwe yakola n'ennaku zino byakola, which is her right. Era bo tebagaanye talina right kubeera ekyo kyali. Naye eri mu church gye yabeeranga balina omuweerako example. Wano ng'endiga eyaseerera oba endiga eyagenda maaso ng'ekola ebyobwaki ebyobwakristo. Tulabye abafaaza bangi, faaza musaala naye yafunamu ebizibuzibu awo emabega ate n'amala n'akola ki n'akomawo buto. So examples omuna ennyingi zibaddewo. Tulabye abasumba ne bapasita Bujingo bennyini nabo balina ebizibu. By the way, pasita Bujingo yakasonyiwa abaana be baazaala bese kati nabo munnange waliwo abalala ababavuma pasita Bujingo ne mukyala we nabo nga babalabanga endiga ezaakola ki ezaagwa. Abagoberezi tebanoonya basumba, banoonya Katonda. Terino mwakera ku makya genda mu church lwa pastor. Aba bagenze kunoonya Mukama. Ate nga mulimu amachachi agamu ge tumanyi nga omusumba omukulu mu echachi abatabuulidde abantu batandika ofuluma musigala mbato Bayibuli. Ba prophet basiininganga nabo. Moses bamugamba akube ku jjenje emirundi ebiri oba yakubako esatu. Obutawuliriza. Tegera Daudi yalina abakazi. Yes, natta ne Basheba. Sorry, na committinga Lutalo ne Basheba. Sigira. Kakali mune bantu fenna tusigalamu tuli baki bantu. Naye fenna tuli boonoonyi. So Susan Makula okozesa summon okubuulira ku Julie Mutesasira. Ayinza okuba teyakikoze na intention embi naye kisinziira buli omu alaba ebintu. Tigira waliwo abajja omubuuzo of all names lwaki walonda, that's provocation. Lwaki oba ombuulirako ku choices zange ze nateekinga ate nga tolina simu ya Katonda. Manyi waliwo abeefuula baganda ba Katonda yamukubidde kasimu n'amulaga aboonoonyi ninga ate nabo n'ebingi nnyo ebigenda mu maaso mu bulamu bwabwe. So kyenandisuubidde nti actually bonna boonoonyi bombi Susan Makula mwonoonyi atya anti obufumbo bwennyini bwalimu buli contentious. Up to now, court egenda pronouncing its judgment upon case ya Pastor Bujingo this very month. Ya divorce. Waliwo abalaba Susan Makula nga malaya. Byogeddeko n'agamba oli mala artist weefeeko onyirire nnyo singa. Tegera waliwo abamulaba mu kifaananyi ekyo. Waliwo ffe abamulaba ng'omukyala atuukiridde omulungi. Segera. Kwanza simuinaako buzibu. She's a very good lady. People make choices. Nze sikikkiriza nti omusajja bw'akira ku makya n'akyawa omukazi mbukati ate gwaba afunye abamalaaya. Love tebagikaka, love efeedinga, love eggwawo. Ate abakyala bakoze ebintu bingi nnyo abaami. Segera kati bwe nawulira Pastor Bujingo story gye yawanga akyawa Ted na lwaki alina Makula nange nzikiriza ekyo kyalina okukolebwa. Because abakyala basinga obungi kansabe Susan si bw'agenda okuba Makula ko emyaka egisooka 10 gibeera mirungi n'emyaka egiddako gibeera gya byanfuna. Kyobula nga women are the same, bonna abakyala be bamu. Anti ebizibu byonna bye babeeramu bye bimu nti Teddy bye yakola ne Makula ayinza obikola ebyanfuna tukesera naga kati ono yammalira obudde nfunyemu ki gomanyi nti abakyala bangi babeera mu bufumbo ng'omusajja amukuba ninga amuvuma ninga wali agumye because they fear to start afresh. Tebagala kutandika bupya. Nagamba wange sajja kinkuba naye kyampa ennyumba kangumiraawo because at one time Teddy yali akkiriza Pastor Bujingo yalina okutaaka ebyobugagga ebimu okutereeza embeera. Segera yali akkiriza Teddy okutwalako amataka agamu n'ebyobugagga ebimu naye obuzibu bwe bwajjira bwendowooza nti engabana y'ebyenfuna yaleeta obuzibu ng'abafumbo bonna. Kakati Pastor Bujingo bw'omuggyako 50% of his wealth oba omuzizza emyaka 3 emabega obyobugagga bye bw'omuggyako 5 ku 100 oba omuzizza emyaka ago
emabega abasajja abakozi tukkiriza muno oba osobola okuddamu n'obikola ne biddamu ne bijja noddamu n'obifuna buto singa bwe kyali singa amateeka ga divorce ne bulaaya mangu lwaki ono tatandika buto gwe bakyaye omalidde time okay say either way time ebeera y'ababiri nange yange oba ogikoze eki so tusubire muno Susan naye kuba abasinga bagamba Susan ali wa bugingo because of byanfuna basically because of TV radio akasente bakamaliriza ennyumba yaabwe how true can this be? I don't think nti ekyo nakyo kituufu kijja kujja after 15 years oba 10 years. So it is really it's very early to start judging such intentions. But I not one point it will come in. Nigwe kundabayo, do you think muno bugingo is a better man now or Susan Makula than he was before? Yeah, because a lot of omutunulizi w'ensonga he is better because one, he took a broad decision okulaba nti there's a lot that was happening in their marriage. Umanyika sto ofumbo bonna buyingiramu third party tebuwangaala. Ayina bali abasumba bakayanja abali batandiso yingira mu bufumbo bwe. Singa yakwata Teddy namukolera church ya South Africa. Singa byonna tebiriyo. But he also he didn't play his cards well. Bugingo kati wotegerera nti obuzibu bwali bunene n'abaana yali yabakyawo. Sigira gwocha abaana bali banyigira taata oba taata yali yanyigira abaana bali benyigira. So ye taata yasonyiye. Taata yabasonyiye. Kino bugingo abalaka ki ogambye omusango bagenda kugusala this very month oba abalabya bya musango gwa divorce nti batukenga abaana kati bakyasobola okujja nene byobugagga bitandika okubanga kyabadde necessary because one kati buli omu alina space y'abaana bakulu. Abaana basomedde UK kubanga abaana reasons ze bawa n'ebizibu ba bugingo bye bayina buzibu butono compared ku family za Africa. Obeera ne tatonga yakukyawa nenga talina kyakuwa nga tewasoma. Kali mwe mufunye omukisa musomedde UK. Otandika tata teyampanga apo kipu ng'oli UK really pepa iya babona balya ki nkoola tata kyeyamulekera lusuku lwa nkoola kitegeera. So there were problems that could be solvable, but it reached at a point ng'obufumbo bwo buyingiddemu ki third party. I've listened to Bugingo's story n'empuliriza n'eya Teddy nga kyali kisaana baseparating and wish very well Makula tumwagaliza mikisa at least for the time gyabaddewo church ekyali intact, businesses zitambula, nalabi bamuzimbidde amaka amalala. Kakati ekisigadde kya Pastor Bugingo ku negotiating anoli mukyala we abeeko byata obulamu butambule. Abambadde bageresa mbuno Bugingo kireke kyamuletedde okuvayo okusonyiwa abaana ye mwana ono interview ono gwe bakatikkira interview gye yakola yawanda nnyo omuliro n'ayogera ebintu bingi nnyo. Ndoza Bugingo yaluliza audio oyo bane alaba ne video n'agamba I think nina okubaako kyenkola ng'omusajja. Kati ekizibu era abaana basiru okukola ekyo because omuzadde tasobya mu maaso g'omwana. Ate lwaki bagamba nti omuzadde tasobya tekitegeeza nti abazadde baali tebasobya naye ensonga omuzadde bwakunyiiza engeri gy'okwatamu ebintu ebyo saati by'okwatamu nga mukwano gwe yakunyiiziza byawukana approach. Nze mama nga nnyiiza naye sisobola kudda ogenda kujja ku live ngambe naye maama gwe naye kinyanguyira nnyo namukadde isimu oba wisdom kaoba omuntu omulala okuteekako live wawe ne mugala gwe saa kumanyira. So these are two different entities. Abaana abo baba balowooza taata waabwe yabasobya ensonga tebazadwesingira ku mawulire. Segira kubanga ne bw'onaakola audio 10 you still look a fool. You can never get another father. Segira we find the Father in God, in Holy Spirit.
That is idiocy, because even the Father of the Holy Spirit has his Father, God. So what's the wala no? Bakola reference to Jesus Christ. But Jesus Christ never disrespected his mother or father. Even ne Katonda ne bwe yamulekerera afe, jukira Yesu yakaba omusaayi. Now my Father, why have you left me? Even Jesus yawulira nga alekeddwa. Can you imagine a God feeling that is left? So who are you just a mere being? So who are you just a mere being? Moreover, daughter, very young, and you start saying that I hate my father. Seriously, they had a problem, a big problem. And what caused all of that? The third parties. Do you think mama waba ina role yazanya mu kino ekintu kyokubanga abaana banyigira nnyo taata waabwe to that extent? Oba taata okubanga anyigira abaana be to that extent? Yeah, abantu abakulu, when they fail to agree, the effects of their disagreements are felt by the people who are not involved directly, and those are the children. Buli wabeerawo okulanagana wakati wa taata ne maama, abaana be balumwa, because they are going to take sides. Because there was a problem between the two parties. Failure to agree. Kani abaana boyinza obbasanga nga nabo balina bingi nnyo bye bamanyi taata waabwe bye yakolanga. Because I don't think nti Pastor Bwiino ne Susan Makula gwayina kati baali bakeeyagala omwaka gumu. Bayinza okuba baali batandika dde emyaka 7 emabega. Kiyinza naye yakyogerako n'agamba temuyinza kuŋŋamba nti nno Hamuza ne Rea baali bakeera seza we nagenda nga mutuwa. Exactly. Kakati ebyo byonna, all that period bazita periods of anarchy. Soma ku French Revolution. Namusoma Napoleon Bonaparte. Ebya anarchy nga abantu betta. So kakati wabeerawo periods of anarchy mu maka. Abaana teboogera na taata, tayogera na maama, violence neyingiramu, okulwanira ebyobugagga ne kuyingiramu, bannakigwanizi nabo abali ebweru nabo ne bateekinga ki over. Nosanga family yali ennungi yonna ekoze eki eweddewo because of failure to agree and communicate. Do you think abaana bano batwala side entuufu okusidinga ne maama ne batasidinga na taata at a moment that taata werekerawo maama waabwe? Well, they had their reasons that are justifiable. Because nange nandibadde abo abaana, I can't side with my father. In any way between my father and mother, tonde always children side with their mother. Changa Bible egamba maama wo agamba ofe, kituufu ofe. Tegamba taata. Tegambangako taata. Bible teyekubiramuko. Teyekubiramuko. The bond between children and their mother is way hard than a father. Taata bazaala abaana bangi. Omanye ebintu bino kankubuulire, abantu bayomba enkya n'eggulu, but time heals everything. Tuyinza okuyomba nze nawe ng'olwali tetusobola kulabagana. Nate tuyinza okwesanga nga wayisewo ebbanga ne tunyumya mu ddakiika ago byonna ebyali bitutabudde ne tubimala. There and then. You still have time. Kyobulanga nkugamba nti abakyala tubakyawa, omuwala n'akutama, mwenna ne mwevuma, ne mwesanga mu bbaala mu ddakiika 3. Tabawala gye ababagasa. Okikira, nedda nsina mu bbaala oba mu restaurant. Tugenda naye kaakati ggwe wali onvumira ki? Hari akati munne naawe wali wantama. Just like that, you mend. Cut time will bring this family back as long as ebyenfuna bivudde mu equation. Susan kimulekawa. Tekinenge gye kimunyigemu nga family, the two families are okay. The once one family ezemo okutandika okubanga emendinga together. But she found them there. Saina kumanya leni ye. Exactly. Nagivuga buvuzi. Tekirine munyisa ku bantu. Yabasangawo.
bw'aba awulira tasobola kubeera nabo atambula agende tuyinza kulwanyisa bantu bewasangawo kyazba step maza bano obasanzeewo kati ogamba otya nti tobaagala really so buli omu amanye layini ye Susan amanye eyiye ne bano bamanye because they are part and parcel of Bujingo. Kuli musayi gwe. Yeah. Ali akati oyinza okulwanisa omusayi gw'omusajja really. Kujja kwanga naye totegeera bulungi. Kazi bazibu. Atandikirawo olutalo n'agukuma ne gwaka. Ali akati naye era tekimuyamba because guyinza okwaka naye ne gumwokeramu. Say that way. Your reasoning is way beyond the no, I've seen it happening. Second. I don't think she's that character, Susan Makula. Enyumirwa okubeera mu divorce cases, bano bayombagana. She's been there for him, bami. Amulekera ku ne mu court. Nakwali yalinga asigala mu motoka. That's what she has to do. Like any sensible woman. That's her role. Kati as delegating irani agende nawo sigalo. Stop making people's roles and responsibility to be really but they are doing a favor. Jealousness stayingira mu kintu kino in case one day as one seen gundi walking to Canaan land Teddy Bujingo n'abaana be kwa katompira yagubalekedde ye akivuddemu kati yabyasonye n'abasonyiwa era n'agamba alinze ebbala. Jealousness let Teddy bamuwe ebibye abeere ewuwe. Things concerning of Canaan, Solot TV, Solot Media, if you see bibye. The inigration oba entandikwa y'ekintu kino bakitandika ne Teddy. Ogamba otya anti sibi. Okutandika tekikuwa bwannannyini. Nange n'abakwano bange munne babadde mu bulamu bwange emmotoka yange balabanga eyaabwe. Ne bagenda okuzuula. Ngayiyo. Okuperekerako ngule emmotoka oba essimu tekufuula nti iyo. So ebikazi kye bayina twabikola babiri really mu nsi kuno waliwo kye bakyakola mpapula land titles they should have your name then you have a justifiable reason oga nti twabikola ki babiri kati oli ku babiri batya. So to educated people out there because I know the money element ejja kujjamu mu bufumbo laavu ebeerawo n'ebbanga lituuka n'ogaana omusajja ono mukoze ki mufunyeemu ki bw'anta kati nfuna ki bonna abakazi babirowooza women are the same oba baawe minister oba akolamu owino oba president. That's why first lady be batabangula amawanga muka Mugabe kituke sana gana ye sacha kino Mugabe kigenda fa tusigaddewa. She start marketing herself as a president. Mama Kazamira muka Kamuzubanda sige Imelda Marcos we Philippine. These are all women who have brought empires down. Julius Caesar yagala Cleopatra yagala Julius Caesar because women are the same. Atuke kisa n'agamba nfunyeemu naye sajja guno waliwo abakazi bangi bakoze obwamalaya ne bazimba amayumba zino omwala gwemanyi mukwano gwange osooka mujjamu naga ngenda kuwaako naye omusingi tegunaggwa nosooka newa trip nga mukaaga awo naakuwa nafuna omulala namugamba nandikuwaddeko naye olopuleti bimu n'ogiyiwa bwati nyumba ewedde talinyako mu office abeerawo yeebase nafunayo mula namugamba finishing. That's what women are doing these days abatasobola bintu ebyo bya marriage. Kati oba oyagala yes ng'ogisereka nosooka osereka ennyumba ate mu bwangu obw'ekitalo mwezi gumu waali. Kati nga tuzeeko ku nsonga za Julie Mutesasira ne Susan Makula. Julie Mutesasira avuddeyo na reply nga Susan Makula bitale. Do you think Julie Mutesasira teyategedde
point ya Susan Makula kubanga ebimu ku yamu reply nze wembamba mbisomye wano yamugambye muno kubanga oli ne bannange yamugambye wati wabula Susan Makula ndi musiru nnyabo olimba mukwano. I won't say a word, and by the way you got the name wrong. It's not Julie Mutesasira, and I am not looking for support at any point neither, and I am recruiting nobody as you think. This is my life and will always be my life. Preach Jesus, his life, his love, faithfulness, that is all. Julie eyali Julie Mutesasira kati Julie birungi namugamba, by the way Susan used to play my songs era I used to take them to her kusort, but I didn't know she was cohabiting with a married man, just like she did not know my sexuality. Yes, true, I knew her, but we were not friends. Hope that answers the questions, if she knew me or I knew her. It was a good reply. It was. She wasn't abusive. She emphasized obulamu bwe bujja okuba mpaka. Tegeera. Naye n'amujjukiza nti apuliikinga okwagala kwaki? Kwa Katonda. Ave ku ye. Susan Makula alingiriza nnyo nti yadde enjiri etalina gy'asobola gibuulira nga teriimu ku. Ekinjagazisa ku reply yono, she's proud of who she is. Her sexuality. Because she made the choice. And Julie Mutesasira, manya, the choice she took, people are going to debate about it. Whether who, whether when, whether how. She must be ready. Because I don't know if she's going to reply everybody. No. She went now. Sengeri gyali Mutesasira birungi. Amujjukiza mga sikyasinze Julie Mutesasira, kitegeeza oyinza okuba yadde yogera ku muntu mukyamu. Nze Julie birungi. Abeere nga ye birungi nono naye Susan. Abeere kwekyakobo cohabiting with ekyo kyo yamukubyemu. Because cohabiting with a married man. And by the way it happened. Okwebirira ng'oli omusajja omu. That was a big statement. Okumulaga nti maama naawe toli ki? Toli mutuukirivu nga bw'okola ki? Nga bw'olowooza. Wow. So is that statement za Julie Mutesasira? Yeah, she thought about the reply. The choice of the words show that there's some maturity in them. Sometimes we have to remind people. But all in all, Susan has problems in her marriage. I think they are too big to occupy her. As this one is also very busy in taking care of Birungi. Their side. Not everybody be busy. Other people are too busy. Nobody busy. So, Susan should not use that sermon again. For peace's sake. Because that's provocation. Why do you debate people's choices? Zabantu nange bangi bazze wano bangamba Junior simanya mbombigula, simanya ndi musava, simanya ndi musiyazi. I told them it's my choice if I want to be. Serve your business. How can you be musiyazi? Ati bagamba mbu tubeere ba bisexual. Even if it is true or not, it's none of people's business. Era zituyinza kumpeerako someone. We are all sinners at one point. Buli omu ayinayo kasitaani akato. So that's it. So many people are alleging that family ya Bujingo can't stand without amawulire. Buli kimu kye bakola kiri planned. They are targeting the media. Newankubadde bali mu media. Do you think this is true? Nti Bujingo ekyokuva n'asonyiwa abaana be yali agezaako kujja attention bantu ku nnyumba gye yazimbira Susan Makula. Susan Makula on this day of Women's Day kwataakoledde charity oba anything okuvaayo n'ayogera n'akola statements ng'eza ezikwatagana ku bakyala ababba
abasajja b'abendi abakyala abeesibira mu kiyungu n'okuva nayogera ku bisiyaga always planned and they were targeting the media talkability. It can be true or not, because we can't do without media. N'abasumba n'aba businessmen ne baki bonna beetaaga amaki kate yandiyogeredde ku ki era ku mawulire tegera amawulire sigeegawa omuntu abafe abagoberezi kabangi nnyo boogera naye tebabawulira tegera kati Katonda bugingo yamuwa ekintu abantu kye batamanyi okuwulirwa mukisa. People to listen to you. If it's nonsense, but they listen and they debate. That's why we are talking about him. So it's on the media. Okuwulirwa to say something. Kati the tweets are genomoz. Some of the tweets are nonsensical. Tizina nyomulamu. But you find people discussing them. So being listened to is a favor from God. Bujingo China. Sinatandika kuwuliza Bujingo nga kyali ku BTF. Way back in time. Way back in time. Nempuliriza Bujingo awo nga ndi mu high school. Kyovula banga bwe yakola solot. Yakwatayo mankwanga audience yabba ya beat. Was it? It was Dembe. It was Dembe, not beat. Not beat. Kumacha. Ngawulirwa. Paka nakati. Twalaba ku Bujingo kati abantu beesalamu. Bujingo is a very rich man. Very rich. Nebyo nabijje kuki. The favor of being listened to. Sege. And what that asabira mu ttaka ne mu ttoomi. That is his choice. Endiga kwa zisigala ndiga wona azimbire ewalungi. Balina beera nti ndiga. Balina beera mu bitoomi. Bote beebuza lwaki tuli wano. Sheep don't ask. Oranga tusigedde tulindiga. Endiga tose. Uganda tebali kusonyiwa. Endiga zote zeebuuza nti naye pasito ono lwaki atadde wano ewakyafu? Ne pasito ono ye lwaki atambulira mu nnene? Lwaki tuwaayo ebiweebwayo? Endiga sheep don't ask. Zisigala zinyeenya mitwe. Oba enkuba etonya n'ezigwerako nga weeziryawo bazigamba olomayiti. Ne Katonda nene wabanga kyali yayagala mbeera mbisooto. So tobuuza byakuzimba lwaki Pastor Bujingo tannaziba endiga zosigala ndiga. Ne bw'ozimbira ewalungi ne wezibeera, they will still be sheep. Pastor bonna abakwatiddwamu katwawone yalina olirwaisi. Naye azimbye. Azimbye kakandi. Neera watuukidde okuzimba. Ng'omuceere gwagukoze ki? Agutunze.